yes, mpola mpola tukaniriza natera ku nkutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanya nedobozi mpamtambi Jimso namurone chiboya Maxudi Junior wetugira Jose Chameleon ataddeko misinde adduse mu ggwanga oluvannyuma okuba nti yaluzinga ewa Elias Lukwago mpola mpola agenze okumitinga famire ye Daniela Abba mutabanyiwe n'abasigaddewo abalala naye agendeko mu holiday asobole okuba nti amitinga famire ye Bannayuganda muli batabo nnyo naye ngate kantwala mukisa guno okutumirako tsali wange namba 1 limoja Lina Sisubi okuva ku somero lya Kodi wali mukono. Big up on yourself my brother, I love you so much. Gamba bana ba Kodi onantimba tumide Jimzo Rich Boya every Friday osanga ku Metro FM osobola kunonyako mpola mpola nemba nga kutanyiza ensonga nga bizigenda mu entertainment industry. Yes, weekly review ku 90.8 Metro FM kusawe mu nainga Subili National Jolly Blood wange nkutumideko gamba anekataliko bamuyita Tendo nti naye mutumideko gata Olivia Karen ne batali abalala mwenna nalabeko ane Dorin I think abanji nyonyonyo bagambe mbatumide nti mbagala nnyo namba limoja Subi Linus my brother muzikirize ngende mu America nkutuseko Jose Chameleon lwabadde lunaku lwa leero omuyimbi amanyikiddwa nga Uncle Gadimba Joseph Mayanja yasobodde okuba nti afuluma yes mu ggwanga lyatu Uganda nkiddamu lwabadde lunaku lwa leero Uncle Joseph Mayanja Gadimba yasobodde okuba nti afuluma mu ggwanga nayolekera mu United States of America ngeno gyagenze okuba nti akolera emirimu gye egyenjawulo. Tujukire Chameleon ali so disappointed with Bannayuganda bali yes Chameleon yalaga interest yezo kwesimba ku byobufuzi nange ekifo kye yajiddeko kyali kya Lord Mayor mpola mpola wanono yasoka kuba nti yegatta ku kibiina kya DP ne bakola DP block wano mpola mpola Lukwago yagenda mu maaso n'okuba nti afuluma ekibiina kya DP ne yegatta ku FDC era nga kyali kya tabo ddala. Lukwago yasobola okuba nti afuluma n'agenda mu FDC wanono chances za Chameleon ezigenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo okufuna computer ku eno kyali kyangu nnyo kuba nti olwokuba nti yali asigadde mu lwokaano tiyasobola kubeera oyo yekka tuyagenda mu maaso n'okuba nti afuna amaanyi agenda mu maaso. Chameleon yagenda mu maaso n'okuba nti kunga abagizi ba DP mu Uganda yonna era agenda maaso n'okuba nti azze ekibiina obujja mpola mpola. However much basobola okuba nti bafulinga party ekibiina kya DP bwe kyalaga nti kigenda kusimbawo candidate omu ate nga Jose Chameleon yali alowooza nti Bobi Wine was suitable okuba nti ebibiina byonna bimuli emabega. Yagenda maaso n'okuba nti addukayo mu DP kwegatta ku kisinde kya People Power ebiseera ebyo era kyagenda maaso n'okuba nti kikola ekibiina ekimanyikiddwa nga National Unity Platform kiyite NUP mpola mpola nga byonna babikoze mpola mpola nga Jose Chameleon yagenda maaso n'okuba nti anoonya ekibiina mpola mpola yagenda maaso n'okuba nti amitinga Bobi Wine wali ku office za NUP e Kamota era nga mu kusooka Bobi Wine yagenda maaso n'okuba nti amwebalama ng'agamba nti lowooza wema muno tabitegeera. Yagenda maaso n'okuba nti amusindikira embwa nesandika okuba nti zimulya mpola mpola era nga Chameleon yamaliriza nga ali disappointed. However much yagenda maaso n'okuba nti yesiba ku mukwano gwe bwe baladde naye muganda we baludde naye mu music industry for the last 20 years nga basabula endongo music industry ya Uganda. Kino nno tekyasobola kugaana Chameleon kusigala nga akyasinga dream yagenda maaso n'okuba nti agenda ewa Bobi Wine. Now akakunguta akufuna kade ku Lord Mayor kagenda maaso n'okuba nti kakola nkiddamu nti akakunguta akokufuna kaadi kagenda maaso n'okuba nti kakolera nga twalaba Jose Chameleon ng'agenda mu kakunguta ka NUP okwali omusajja mukulu amanyikiddwa nga Latif Sebagala. Aba NUP bagamba nti Chameleon musajja mukatuliki yes nti musajja mukatuliki era nga ng'ogyeko okubeera Jose Chameleon omusajja ono Joseph Mayanja tebamumanyi. Wano wengenda we nali ngenda okubuuliza aba NUP ebibuuzo ebingi nnyo nti waaye ani yali amanyi Kyagulanyi Ssentamu ngeri ya Bobi Wine
twalimanyi era of course political science yatandikira era nga Jose Chameleone yagenda maaso n'okuba nti amibwa kaadi mpola mpola kaadi bagiwa Latifu naye n'agenda maaso n'okuba nti agisuulawo n'agikwasa musajja mukulu amanyikiddwa nga yes n'agikwasa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nabira wano nno oba oli awo Nuupu yali erina okuba nti erowooza bingi nnyo ku Nabira ne Jose Chameleone gwe basobola okuba nti bawa kaadi bagenda maaso n'okuba nti bagiwa Nabira twakitegeerako nti mulamu wa Latifu Ssebaggala era nga muganda wa Latifu Ssebaggala ye musajja we oba ye mwami we muto we wano nno bannakampala bagenda okulaga nti oba oli awo ekibuga kyabafamire bw'otunuulira Latifu Ssebaggala yali mufuzi saidi eri Abubeka Kawale mu Northern Uganda mu North Lubaga mpola mpola Nabira Ssempala ku bwa meya ate nga naye yali woman MP n'agenda maaso era bagenda ne muganda waabwe omulala kusaidiza emakindi ero kikulaga nti oba oli awo ekibiina kino kyali kijjuddemu baluganda as if that was not enough bagenda maaso n'okuba nti bahumiliatinga n'okuinsultinga Jose Chameleone era nga bagenda maaso n'okuba nti batera Jose Chameleone embwa ezigenda zimulya ku social media Jose Chameleone yagenda maaso n'okuba nti anafuyizibwa mpola mpola bwana nno twalaba ne bannabyabufuzi abaluddemu bagenda maaso n'okuba nti babalira gavumenti eriko omuzannyo ku n'abantu abali mu buyinza bwe bagenda okubanninga political rallies zonna mu kibuga Kampala n'ebitundu ebyeranyeewo nga bagamba nti oba oli awo zijja ku spreadinga covid naye nga temuve yaliwo kyali nti abakulembeze abali mu buyinza bali baagala okukozesa omukisa guno kuba nti bakopita babe tebasobola kuba nti bavuganya because bo bali already established era nga obubaka buno bagenda maaso n'okubeera nti bubeera sabotaged mu kusooka Jose Chameleone buli yagenda nga yafuna obwagizi obw'amaanyi era nga wano kyatandika okuwa abantu esuli n'abamwagira nti oba oli awo ajja kufuuka ludimeya w'ekibuga Kampala tekyagenda maaso nakuba nti kisoboka omusajja mukulu yagenda maaso n'okuba nti alimisibira nga twamaliriza kutte mu kifo kyakuna mu resi nga bwe yali twalaba Lukwago omuloodi ngaddawo omusajja wa Nuupu amanyikiddwa nga omukyala wa Nuupu amanyikiddwa nga Nabira Ssempala mu kyokubiri mu kyokusatu twalaba mu Luragadi Uncle Joseph Mayanja Jose Chameleone n'afuuka wakuna wano nno tulaba bannayuganda ku mirimu emirungi Jose Chameleone gyakoledde Uganda ne bannayuganda ne bannakampala tebasobola kuba nti bamusiima era nga wano oluyimba lwe olumanyikiddwa nga basima ogenze bwe lwagenda maaso n'okuba nti lulabika enguddo z'omu Kampala ozituuma erinnya lyo omala kugenda Jidu Musisi bamala kugenda olwo ne tusooka tulaba omuzannyi w'omupiira owakabi Moze Radio yamala kufa ne tulaba omuyimbi Nakinkwe era nga paka ssaawa zino bannayuganda bagamba nti balaba muyimbi yali talented nga Radio Moze naye ng'ate bwe yali omulamu bagenda maaso n'okuba nti bamufrustratinga bagenda maaso n'okuba nti bamuvuma bagenda maaso n'okuba nti bamuyita omuyaga era nga bannayuganda y'ensonga lwaki radio yafa kubanga yali depressed mpola mpola radio yafa ennaku z'omwezi 2 February era nga tubulawo ennaku ntono nnyo tutuuke ku lunaku lwe amazaalibwa ge gaagano nno so kikulaga nti bannayuganda okusima omuntu owakabi omala kufa ne bagamba nti blood waffe yali wakabi Jose Chameleone wetwogerera agukumyemu wetwogerera ageze mu America kuba nti awumula agambye bannayuganda bamwe waawo nze munzalawa mumpima ku mizaani mumpima kakimwe mulina biki mumpima na situla industry yamwe ku zero ne mbaletera abayimbi abakabi mugamba sisobola muli nsimaddi akekaseera okuba nti ntambula oba oli awo mbaviire mba oli awo sirina mugaso sirina ngase ku ggwanga lyammwe kyokka ng'ate nakola kyamanyi okuba nti mbawe essanyu mu Uganda mwagenda mu maaso n'okuba nti munkabya munnumya amaziga ennaku z'omwezi 2 bwe mwakwata akalolo ne mukawa omusajja aludde mu buyinza mugamba nti Museveni agende kyokka mmwe ate mwagala abalala basigale myaka 2 babadde mu buyinza bakyeremeza mu buyinza kyokka mukyabongera neewunya bannayuganda embeera gye bayitira musono olwekyo ebyammwe mbikooye kangene mu America nsigale nga nange nkola ebyange bwe muli njagala muli nkubira essimu mbawadde emyaka 5 musobole okuba nti oba oli awo ndabe abo be mwalonda bisobola okuba nti bakola mugamba mwagala bukulembeze bupya kyokka nga mulemeza abakadde mu buyinza munnemye kangende ndabe ku Abba ne mama Abba olwo nange nsobole okuba nti neeyagala mpola mpola tetusobola kuba nti twachievinga change ne dreams zaffe nga tuli divided tuli suppose kuba nti uniting and standing as one ne tusobola okuba nti tukyusa embeera z'abannayuganda mpola mpola so n'olwekyo
ngenda kusaba blood wange gwenna ali eyo otegeze eggwanga nti Jose Chameleone munyiivu era nga nabwatyo afulumye eggwanga lyatu Uganda mpola mpola. Mwebale kuba nti mutambudde naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti musubscribinga, mwebale kuba nti mutukkiririzaamu, mwebale tufuula bannambeemo, mwebale kuba nti yes muvimba naffe. Bampita Ntambi Kimso, Rich Boy Maxud Junior, ngenda kusaba blood wange ogende mu maaso n'okwata comment okwate comments of opinion yo ogiteeke wansi awo. Olowooza Jose Chameleone akoze kyamanyi okuba nti asiimibwa oba musajja wattu byampuna byonna byakoze bannayuganda tebabirisiima? Genda maaso awo ombulire opinion yo. Bye bye for now.